Obutabo bw'olulimi Oluganda. Twakoma Mikola atugamba nti oluusi bwe yawamukanga mu tulo ng'akuba enduulu nti yiino entwala Kazzinga yalinga aloota. Kino nno kye kitundu kyaffe eky'omwenda nga kigamba nti ettutumu ly'okutta empologoma litutuusa embuga. Atandika bw'ati: mbwe eddiba ly'empologoma gye twatta baalitwalira kabaka, n'ennyama y'empologoma tewaasigala kafi. Buli yafulumanga eri nti bansalireko ekifi kya ddagala ly'abaana bange. Naye saddayo kubuuza ndwadde ennyama y'empologoma gy'eroga. Mu nnaku 10 nga muguddemu n'ez'ensobi kasookedde nzisuuka, omanyi twalwawo nga tulindirira abasuubuzi abaali balaga ewaffe nga bava mu nsi ya kabaka Ssenninkini Gadimba eyayitibwanga Bijweteko. Abasuubuzi ne batuuka ne tusitula okuddayo ewaffe, kubanga twatya okuddayo ffekka kye twava tubeesibako ne tugenda nabo. Ssekawuka kaali kakulumye era ne nnali nkirabye olwo lwe zaatuukirira ddala. Nga bwe bisinga engoma okulawa, twasanga abeeka byabagobako dda nga bwe twatta empologoma, era ng'olukongoolo basinze kulusiba ku nze ng'eyagitta nzekka. Ate ne Mikolo yabanga anyumya, omanyi nga mwogezi mulungi, nga y'ebigambo byonna abyesuulira ddala nga ye atabiriimu. Buli we twayitanga nga batusongamu ennwe oba okutuyisaamu emimwa. Oluusi ng'olaba omu atemya ku munne n'ensonyi ne zitukwata. Abeeka baatukulisa nnyo olugendo ne batuyozaayoza okuwona empologoma, n'agalenzi agaatujooganga ne gatandika okututya. Bwe gaabanga gasaagasaaga nga gagereesa nti beeraawo ggwe, nje nkukuba ogwagonde gwe yakuba entalya menvo, ng'enseko zita. Omwami bwe byamugwa mu kutu n'atuyita tugende alabe obulenzi obwatta empologoma. Olwo nzija okusooka okulaba ku mwami Pyatissololo. Tetwalwa nga tusituka n'enfiirabulago nga tugenda mbuga. Omwami twamusanga atudde ku kituuti nga kwaliiriddwa amaliba g'ensolo ezitali zimu, nga kuliko amannyo g'envubu n'amayembe g'enkula n'embogo, empiri enkaze n'ebyoya by'ennyonyi eza buli mabala. Yali asumisa olubugo lw'ennenge era nga yeebulunguluddwa abantu ku njuyi zombi. Yali musajja gwe bayita mumpi atunda kwa kyeya era nga mukuubukuubu. Omutwe gwe gwali gwa kitebe, enviiri za kawemba, emimwa gye gyali gya nsaya, ekifuba kyagaagavu era nga kisibaganye kabambaggulu, ate amaaso nga gaaluuka era nga gatunula bijiijidde. Ennyindo ye yali nfunda naye wansi nga ndeeruufu, amannyo ge nga galinga amasongolankuyege, amatu ge nga gaawukana katono ku maleevre. Yalina obusukuttu ate ng'ayogera aŋooŋootera olw'ekinnyindwa, era nga bw'assa omukka afeekeera bufeekeezi. Amagulu gaali ga butagali, ekiwato kyamakudde era ng'atuula afutubbadde olw'entumba gye yalina. Mu bantu abaali bamwetoolodde neekalirizaako babiri, nga ku bo okubonaabona n'essanyu lyange mwe byava. Omu yali muwala ate omulala kaali kasajja akaakulanga nnakkwale. Omutwe gwako gwali gwa luyijja lwennyini, amaaso nga ga lwenge era nga katunula kamoozola mamoozoole, ekirevu kyako nga kye kikasinga obunene, amagulu n'emikono nga minyolo bunyolo gya ŋŋoma ate nga koogera kabunduka. Kaali kasajja ndalagge. Abantu abamu oba nno baakasala busaze bigambo lwa kukatya, baatugamba nti kaali kalogo ate akasezi nga katwala balamu. Okumanya baakatya ne bakamala, baatugamba mbu n'amabidde kayinza okugaluga ne gasaala era n'omwenge ogukyali entwerwe nga kagukenkuza. Akantu ako nga ke katabani k'omwami akakulu.
Omwami Pyati Sololo yali mutaamuufu eyajjula akazolobbo n'embazuulu, abaana be nga tebawuunibwako, wabula mpozzi ng'oyagala kubikusibiza ku nnyindo na kugendera ku kisago oba ku kibabu. Nga tumaze okunyumyamu ebiti nga 2 oba 3, oba ekituufu nandigambye nti nga tumaze okwanukula bye yatubuuza, yatusiibula naye yatuggya ku muggalo kubanga twali ku bwerende nga tutya okubaako kye tusobeza mu maaso ge. Mwebale bannange okuwuliriza ekitundu kyaffe kino eky'omwenda, era mwebale okutugoberera okutuuka we tutuuse kati. Tusisinkane mu kitundu kyaffe eky'e10 ekigamba nti neetegekera entalo za Pyati. Oh, please like and subscribe. Yay!